ruling ya kooti engeri gyevuddeyo kati tekyasobola kubeera copyrighted eri it's a public document now buli muntu ajja asobola okufunako access kweyo copy bagisikaninzeeko tekyali yafesi ya kooti wabula y'abannayuganda bonna era abantu ab'enjawulo omuli gwe n'abalala mujja kugezaako okuba nga mugitafutirira bannayuganda nga mugiza mu Luganda naye nga briefly kooti twali twagisaba etuwa olukisa okusobola okuyingira mu YouTube ya Alex Muhangi okusobola okumanya sente mmeka zaafunye okusobola okwetegereza kituufu ddala bye tuwaaba links ezo ziri ku akawunti ye kuba kooti twagiwa ekipapula ekiriko links tetusobola giwabya kuba ziyinza okuba nga za bintu birala so ne tusaba kooti etuwa olukisa tusobole okuzekkaanya tulabe views ezazivaamu likes ezazivaamu weewaawo ne ssente ezazivaamu tuyinza okubeera awo naye ng'omusajja tumulanga bwemage nga teyakolamu wadde n'ekikumi nga bw'atera okugamba so ng'ate etteeka liwabula terigamba nti bw'oteekayo n'ofuna ssente etteeka lyo ligamba nti bw'oteekayo awatali lukisa so tekimata linga oba ofunye ssente oba tofunye ssente. So ruling y'omulamuzi ebadde etya? Ruling y'omulamuzi ebadde in favor of us atukkiriza tugende mu maaso nga tukwatagana ne forensics department eya poliisi twekkaanye omukutu gwa Alex Muhangi tusobole okuŋŋaanya obujulizi bwaffe okusobola okweyongerayo. Tuddayo tukomawo ddi mu kooti? Kati eno kooti ewedde kati ekiddako tugenda ku prosecution tugenda kweyongera mu maaso n'emisango okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya mu kooti. Naye ng'eno yo mata ya leero ewedde omulamuzi agirispozinze off in our favor weewaawo balina olukisa okujulira mu kooti esingako kuba kino eno kooti si yeyenkomeredde kyova olaba twasaba kooti etuwa olukisa okusobola okwekizamininga tekinologiya walaze essaawa eno tokyasobola kukweka ne bw'oba osangudde servers gye ziri tosobola kujja ku servers ate n'ekirala YouTube is a commercial shop mu Uganda etunda music online and it complies with the Uganda laws and policies so YouTube tugenda gisavinga court order eyo nga tukozesa forensic civil police ejja kusobola okutuwa data oyo ate n'ekirala sirina nnyo obukugu mu ekyo naye abakugu ba poliisi bajja kusobola okujja okusobola okubannyonnyola ku ekyo. Abayimbi bangi bazize comedy store over the years, it's been like 10-15 years basoloza sente bafuna sente kusinga comedians naye teri muyimbi n'omu eyali avuddeyo n'andwanirira okuva bebekulu eyatwala mu kooti. King Sai yeyeka eyavaayo n'andwanirira banange mwogere ku bugago. Bafani ba comedy store mwena mbasaba buli lwowuliriza radio kuba esimu ogambe DJ Fayo limba lwa King Sai. Bafani ba comedy store mbasaba buli lwofuna chance oba mukolo ne mu wedding meeting bagambe fe twagala King Sai. Bafani ba comedy store buli lwona bakato nga baposting ku social media nga tekuli King Sai